Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe omuzimu gwa Kasooba. Bwe twafundikirira ekitundu kyaffe ekyayita, twali tukyali ku kabaga akaali kategekeddwa kuubwa, era nga wano bannange bambega bwe twali tukola omulimu guno baali bansabye mbannyonnyole butya bwe nali maze okutegeera nti Kukuna be baali emabega w'emisango egyo gyonna, omwali ogw'okujingajinga ensimbi, okubba emmotoka n'okutemula abantu. Nange nali nsazeewo ndubaviire ku ntono, era bwe twafundikirira nga mmaze okutegeeza ng'ebitongole bino byali bikolagana ne binnaabyo ebyali eby'enjawulo, era nga kyali kizibu okutuukira ddala ku Kukuna butereevu. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula, Teo akuniza empungu. Bwe namala okuzuula ensimbi gye zaali zikolerwa n'abaali bazikola, nga neefunyirira ku gwa kuvumbula baali babba mmotoka. Muli nali nkakasiza ddala nga Bakukuna be baali bakikola oba okuyamba ku balala, newankubadde nga saalina bujulizi bubaluma bumala. Nateebereza era ng'emmotoka zaali zitwalibwa ku ludda lw'e Masaka oba Mbalala, kubanga emmotoka eyatwawukanirako ensangi lwe bantuulirako mu mmotoka yange ate ne gye nabuukamu mu bbuutu zaalaga eyo. Ku ebyo kwe nagattireza ebirala bye nalobanga ku batuuze baayo. Namanya nga nali sisobola kutomera Kukuna butereevu, ne nzuula ekintu kino olw'okubanga baali bakolera mabega wa birindirizo bya kampuni endala nga tebasobola kukyerambamu kwewandulirako bambega. Bwe ntyo kyenava nange nsalawo okukinoonyeza mu kampuni endala. Nasalawo okusookera mu kampuni zikola ku bya mmotoka, kubanga eyo gye nasuubira okusanga obujulizi, era ne nnonda Masaka kubanga akatundu k'akapapula ke najja embaale mu kasenge omwali ekyuma kaaliko kuna ma, ebigambo bye nateebereza okutegeeza Kukuna. Masaka ate ne nkubira ddala ku mubiri. Nali nkyabuliddwawo okutandikira, yiiya n'anjuna bwe yansaba mbakyalireko, ekyanviiramu okufuna mwannyina w'omuwala gwe baasulanga. Nalonda Ssango kubanga nali mmaze okubega kampuni zonna ez'omu Masaka ezaali zikola eby'emmotoka, yo ne nsingiramu essuubi. Nakoleramu ekiseera kitono nenga okukyantwala. Olwali olwo Bakukuna ne baleeta emmotoka yaabwe tugisseemu waya z'amasannyalaze endala, kubanga ezaalimu zaali zibateganya. Baateranga okuleeta mmotoka zaabwe tuzibakoleko ku by'amasannyalaze ng'omukozi waabwe alina emirimu egimumala, ate nga guno gwetaagibwa bunnambiro. Nze nalina obumanyirivu mu by'amasannyalaze, bwe kityo nga nze nzikolako. N'emmotoka eno yali yeetaagibwa bukubirire, naye ebyembi nga tetulina waya zaayo mu kiseera ekyo. Kagireeta yalagira ntwalibwe ewaabwe nzigye waya mu mmotoka yonna eriyo ey'ekika kye kimu n'eno nzigye nzisseemu. Twagenda naye waya z'emmotoka gye baasooka okuleeta ne ziba nkadde. Nabuuza obanga yaliyo emmotoka endala ey'ekika ekyo gye baba baleeta. Omuvubuka bwe twajja yalagira eno ezzibweyo baleete endala, era ne bakikola. Wabula bwe nagiraba omutima gwange ne gubuukamu entunnunsi bbiri, kubanga ye yali emmotoka ya muliraanwa wange eyattibwa, omulambo ne gusuulibwa ku kkubo emmotoka n'ebula. Emmotoka eno nali ngimanyi bulungi ddala, kubanga nali nkoze ku ttaala zaayo n'okugitambuliramu emirundi egiwerako. Ekiniga ekyali kitandise okuntuyiza tekyaŋŋanya kugiggyamu waya. Bwe ntyo neekwasa ensonga emu ne nsaba baleeteyo endala, kubanga omuvubuka yali antegeezezza nga wansi gye baaziggyanga bwe yaliyo mmotoka ennyingi kumpi eza buli kika ekiganzi. Eyo nga gye bazigololera n'okuzifuuyirako langi era n'okuziddaabiriza nga kibadde kyetaagibwa. Saamubuuza bingi nga nti okulabika nga awalirira okumanya ebisingawo, n'ekirala nga byonna bifuuse bisaasalala. Baaleeta mmotoka ey'okusatu mwe najja waya ezaddaabiriza eri. Ebingi bye nalaba ne bye nawulira ku lunaku olwo bye byandowoozesa nti abazigule baatugoberera mu mmotoka ne yiiya nga tuva mu bakadde be, bwe bataba nga baali baagala kunyaga mmotoka, baali baagala kunsirisiza ddala emirembe gyonna, ebyo bye nalaba bizikirire nange.
Nabanyumiza era nga bwe nali nteekateeka okuva e Masaka omufu amalanzijeyo kanaagulumba. Nali mmaze ebbanga ddeneko nga mmanyi ng'abamu ku bantu baffe bwe baali bassibwa amazzi, naye nga simanyi ttambiro gye liri okutuusa omulambo ogwasuulibwa e Masaka okumpi ne we nnali nsula lwe gwandagirirayo olw'akapapula okwali Jjinja ate n'akasooto k'ettaka ke nalonda awaali omufu n'ebyava mu kulikebera. Okugenda kwange Jjinja bye nakola n'ebyantuukako era ebyankakasisa ng'ettambiro gye lyali. Ku ebyo kwe nagatta eby'e Kampala n'ekyantwala okukolera mu bannakivubo Traders nga kubanga nali nzudde nga baaliko mu lujegere lwa Kukuna. Nabanyumiza ekyampaliriza okubba ekyuma nga kwali kuziyiza matabi ga Kukuna kuwuliziganya na Kitebe ng'essimu zisaliddwa era nga kye kyali kijja okuyamba okuzuula ssenkulu wa kampuni eyo ataakwatibwe ng'ali ddala mu kituli eky'okutemula n'amazzi. Ebirala baali babimanyi okuggyako eky'obutabeera na kifaananyi kyange mu fayiro za lukale nga ngenderera omuntu yenna aleme kukikoppolola n'akiwa abazigu. Era n'ekyabakulu ba Kukuna okutya ennyo okuvumbulwa ne baziyiza enkolagano okubaawo wakati w'abambega baabwe n'ab'amatabi nga bwe byannyamba ennyo obutavumbulwa. Bwe nasirisa ebyo ne nsirika. Awo omuntu omu we yabuuliza Kukuna kye kyali kitegeeza. Saamwanukula. Nakyukira Kuubwa eyambuulira nga bwe kyali kitegeeza kufa na kuwona. Nayanjulira bannange nga nze omulimu ogwange bwe nali ngumalirizza nga nteekateeka kuddayo ku nnoni. Baaleekanira waggulu nti, nedda! Nalaba Teo ng'awunjulula amaaso okuganzijjako era ng'agansangulira. Ekijjulo kyaggwa obudde buyise era abantu ne batandika okusiibula mu bibinja ne kinnoomu. Mba nsiibula Kuubwa nanziza ku bbali nanneebaza nga bw'agamba nti, omanyi Edmund, simanyi musajja wo owookubiri kye nandikoze singa tewatwegattako. Mba mwanukula n'ayongera nti, ebyo nga tubitadde ku bbali bw'ojja weewasiza Teo. Okusooka omuwala alabika bulungi, wampisa, mukozi nnyo ate akwagala kubanga sirabanga muntu gwe yeewa nakweyabiza oba n'okwogerako ennyo nga ggwe. Ate yantegeezezza n'okuntegeeza nga bw'ayagala okumala omulimu anoonye omusajja amufumbirwe naye abeeko n'amaka agage era obanga Mukama amusaasidde azaaleyo ne kukaana. Konze, olwo ate nfuuke mukodomi wo oba mwana? Omanyi nga nze bulijjo ndowooza nti Teo muwala wa Kuubwa era ng'ekyo kye kyampaliriza n'okumweyambisa lwe nakubala ovuma amagulu nga mmanyi tewali mu poliisi yandiyinzizza kutwetantala kuyimiriza mmotoka ya Kuubwa nga muwala we yavuga. Wabula ne kimbuukako kubanga wano Kuubwa we yambikkulira ekyama nga Teo bw'ataali muwala we naye embega. Nti nno eky'okuyitingana kitaawe n'omwana baakikolanga kuwubisa balabe ku by'enkolagana yaabwe. Neewuunya nnyo ekintu kino era ne mbaggyirako enkuufiira olw'engeri ekyama kyabwe gye kyakuumwa okutuusiza ddala ku nkomerero, so ng'ekya Teo okuba mbega nali nakivumbula dda newankubadde baakukutanga nga balowooza sikimanyi. Nasiibula naye mba ntuuka mu luggya Kuubwa n'andagiriza ng'ali ku lubalaza nti, Edmund, bye nkugambye tobigayaalirira, bisseemu amaanyi. Nze ngenda n'okubeera kalabalabaawo ku mukolo. Konze nti, Tomu, obadde ki? Gwe bintu ng'obitaddemu bulala ebbugumu. Oyagala omuntu nanga mbege? Munnange yayingira ng'agenda aseka nnyo nange n'ensooyooya ndaga ewange. Bwe natuuka eka ebirowoozo ne bitandika okwesindulula nga neebuuza bwe mba mpasa ku Teo ne yiiya. Mba sinnasalawo otulo ne tuntwala ebyo ne bijjira nga biggweera awo. Nali nsoma olupapula lw'amawulire Alifagiri nga wayiseewo ennaku ne nziguka ku mutwe ogwali gusoma nti, ensi enessa ku kikkoowe, era wansi waagwo nga wawandiikiddwawo ebigambo bino.
Mu ggwanganda ne bakafulu banne 6 ababadde beefuddemuko mu kutemula abantu, okubba emmotoka n'okujingajinga ensimbi ogw'obutemu gw'abamezze. Ne basalirwa okuwanikibwa ku kalabba, ate n'abalala nga mulimu n'abakazi ne baliggyibwa okuva ku myaka 7 okutuusa ku mayisa. Omulamuzi yatenderezza nnyo omukulu w'ekitongole ky'abambega ekyenjawulo ekikoze ku musango guno olw'obuvumu, obumalirivu, obutetenkanya n'amagezi by'alaze mu kufufuggaza bakafulu bano. Awo ebigambo ebyakoma. Bwe tutyo nno bwe twaseseggula ne tuseguukulula n'okwererawo ddala kkukuna, kubanga nategeezebwa nga n'abampembe abaali mu matabi ekitembe ekyayola mu ggwanganda bwe kitaabataliza. Mbwe era bye nakola byayamba nnyo mu kubetenta. Abaapuluka be bali be bagamba bannamukisa. Waayitawo ekiseera kitono kuba n'aweebwa ekitiibwa era n'akuzibwa ne ku mulimu. Ampuliriza omulungi, nyongera okukwebaza olw'okubeera nti tutambudde ffenna kanneemu kanabbiri okuviira ddala gye twatandikira akatabo kaffe okutuukira ddala we tukafundikidde. Sijja kulema kwongera kwebaza bya nsusso muganda wange era bwe tukola omulimu gwe gumu ayina channel emanyiddwa nga obutabo bw'Oluganda obupya. Ne neebaza Fred Buyinza, Prosi Nasita, Aisha Namala, Prosi 256, Shimi Nalunkuuma, Nakuya Joan, Ambassador Fred, Nahwera Amos, Nanchinga Rachel, Nuliat Nampiima, Ssenyonjo Samuel n'abalala bangi bwe tuzze tuwaanyisiganyaamu awo mu comment section. Nja kusaba alina kyateesa oba kyawabula okundekerawo obubaka mu comment section. Era bwe tutyo tusabe Mukama atuwangaazeewo tusisinkane mu katabo akanaagoberera. Akuume atakumira mpeera.